أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد tuwaza Allah subhanahu wa ta'ala kubyengera byatukoledde tumwebaze jalla wa ala nga tufaayo nnyo okufumintiriza kubyengera byatukoledde kubanga bangi nnyo Allah tayibakoledde kubanga mwana watu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha newotuula wansi okutuula wansi notalinka kubala Allah byakukoledde bukyanga ozaalibwa tosobola kubeera nga obimalayo ne mwana wattu omwana Adamu byakukoledde osobola okubibala n'ogamba oyo yampa omulimu nampayo n'emitwalo 3 nampayo ko nawera n'omwana wange venalo yeri yanyamba nampa ku transport ng'obibalira ku ngalo omuntu byakukoledde omwana Adamu munno gowangala naye era kyangu nnyo okubala omwana Adamu byakukoledde naye Allah subhanahu wa ta'ala tetusobola kati n'olwekyo gwani agaana okwebaza Allah nga tosobola kutuula wansi n'obala byakukoledde kubanga nga watadde wansi kakalaamu nga kutteka kalaamu notandika kuwandiika bukyanga ozaalibwa bimeka byewakakozesa kuba buli kimu kyokozesa kya Allah okussa kwa Allah okwogera kwa Allah okulya Allah subhanahu wa ta'ala yakuliisa nga emmere ng'eyita mu kamwa oba oyagala okukakasa nti okuyitako emmere mu kamwa kyengera gendako mu malwaliro olambule ku balwadde olabe abalwadde emmere ng'eyita mu nseke olabe abalwadde nga afuuyisa nga biyita mu kaseke gwe mwana wattu ogende manji n'ovaayo n'oddayo n'ovaayo nga maadhalika naye nga mwana wattu nga tosoma na ddwa n'olya emmere nagamba woba ogenda otandika okulya soma eddwa weeti womala okulya soma weeti gwofa kimu kasitanzi kuse naye mwana wattu ebyo byonna byonna byengera okakasiza munno Allah aba akuwadde ekyengera kisooka kuggwako kyoboolaba ng'omwana Adamu wayavuwala ajjukira nnyo nagayiikale senga sente ze nazikolamu n'atandika okwejjusa naye wano ng'okyalina ekyengera tosobola kukimanya Allah akyakuwadde amagulu naye tosobola gakozesa kutambula kgenda ku muzikiti Allah akyakuwadde omumwa naye tosobola gukozesa kubeera ng'omujjukira oba oyagala okukakasa nti Allah akuwadde omumwa ogwo bannange tambulako olabe abantu abatoogera yani nga talina kigambo kyeyali afulumiza bukyanga azaalibwa naye gwayogera ebigambo teweepimira nakwepimira n'oyogera okuva ku makya ne bakuyita nakaleediyo mpaka lwaggulu ng'oyogera bwogezi naye ng'ebigambo byonna byonna nga byogedde temulimu kyakujjukira Allah naye manya bumanya woonaagaana okujjukira Allah ng'okyali mulamu ne Allah subhanahu wa ta'ala tajja kukujjukira kibolaba nga Allah atuga tumujjukira ajja kubeera nga atujjukira fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun Allah atuga tumujjukira ajja kubeera nga akola ki nga atujjukira wal aks sahih ne opposite ntuufu aks wetugaana okujjukira Allah naye tajja tujjukira gwe gaana okujjukira Allah ojja tuuka mu kaseera ng'oli mu dhinki ng'oli mu kanyigo yani ng'oli ku kisenge weetaaga ekintu naye nga asobola okikumalya ye Allah ogenda omusaba ekintu agaana okikwanukula ate osooka ogambe naye nze nsaba Allah nze tannyanukula naye ng'emabega yonna yonna ovudde nga tomusaba tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ng'amabanja nga gatususseeko tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ng'abakazi baffe nga banobye tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ng'abantu baffe nga bafudde n'ojjukira Allah bannange naye nga wano Allah yamukuwanga waakamuzaala n'ogaana omukolerako emikolo gy'akiika naye wano waafa ffenna ne tunakuwala wajja ku dduniya ne tusanyuka olwo nonno nga tuzadde ne bagamba omwana omuto omukolere kino weekiti omwana wo n'ogaana omufaako omanya teri agenda kukufiira ku mwana wo gw'alina okuyingiza mu mwana w'eddiini ng'akyali mwana muto omwana embeera gy'akuliddemu embeera gy'omukulizaamu ng'akyali muto ne mubukulu gy'agenda okukuliramu omwana w'omuwala oba omukuza ng'ayambala mpale buli kaseera abeera mu jjiini tateekako kakaaya ajja kukula watu wajja okubeera omwana mujje mu buto ng'olina ky'omwagalamu kati olw'obutamala budde
nga tugenda ku zikiri yaffe ey'olunaku olwaleero. Naye nabagamba bannange tujjukire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, zino zikiri ze tusoma z'osobodde z'oba okwata n'ogamba eno zikiri kangikwate, kubanga zikuyamba, zirimu amakulu mangi. Naye ffe tetwefiirayo, tugaana okwefiirayo nga tukyali balamu. Ne mwana wattu zino zikiri ze zigenda okuyamba. Ate mwana wattu min asbab saada, asbab as-saada, mubimu ebiyamba Allah subhanahu wa ta'ala okuwa saada mu dunia wal akhirah, mulimu zikiru, okujjukira Allah, adhkari sabaha wal masaa, kumakya n'akawungeezi. Ne asbabu allati tajlibu rizq, ensonga ezikongeza ku riziki, Allah subhanahu wa ta'ala n'akongera riziki, mulimu adhkari z'okumakya n'akawungeezi. Mwana wattu ffe ze twegayaaliridde. Ne zikiri yaffe ey'olunaku olwaleero ng'esoma weeti. Nsoma mpola ashani tusobole okubeera nga tugoberera, n'enzivuunula kimu ku kimu, tusobole okubeera ng'oli ategeera nga kino amakulu gategeeza kino, kubanga bangi nnyo zikiri tuzisoma naye nga tetumanyi makulu gaazo. Omwana akula okuva mu buto mpaka bukulu ng'asoma ayatul kursi, wallahi okusimu billah nga tasobola kubeera nga agivuunula. Ne bamuwa nti tuvuunye ayatul kursi naye ng'agisoma mu ddoboozi eddungi, naye nga tandika okutuvuunya Allahu la ilaha illa huwa gatasobola. Kati bannaye zikiri yaffe ennaku olwaleero ng'egamba bweti nti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ogisoma omulundi gumu gokka. Kati oli abagiraba ng'empanvu ennyo, naye si mpanvu nnyo eri omuntu nga olimirwe nga yalumanyiza okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amakulu gayo mwana wattu nga gategeeza we gati nti Allahumma anta rabbi, ay Allah gwe mulezi wange, la ilaha illa anta, tewali asinzibwa okujjako gwe, illa anta, yani tewali asinzibwa mu butuufu okujjako gwe. Kitegeeza ebyesinzibwa byonna gyebiri ne Allah subhanahu wa ta'ala yekka, tewali laamu esooka ya nafiyu ng'egaana, teri asinzibwa illa anta, okujjako gwe. Khalaqtani, gwe wantonda, igwe kennyini nze. Khalaqtani, gwe yantonda, wa ana abduka, era mwana wattu nze ndi mudduwo. Yani tolina kyoli okujjako ng'oli muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdika, era mwana wattu nkwera ku mateeka go. Wa wa'dika mastata'tu, era ku ndagaano yo, era ngo omaze okubeera ng'okwera ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu ge tukolerako. Ne ku ndagaano yo ekigero kyensobola, mastata'tu, kyensobola. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, neewogoma gy'oli Allah subhanahu wa ta'ala omponye obubi bw'ebyo, ma sana'tu, bw'ebyo byenkola. Mwanatu abu'u laka bi ni'matika alayya, ng'omaze okubeera ng'ogomya ng'ogamba abu'u laka bi ni'matika alayya, nzikiriza
ebyengera byonna gwani gwe kennyini nzikiriza ebyengera byonna byompa alayya byompa yani ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byonna byakuogamba byonna Allah byengera kubanga ebyengera mbagambye Allah atukoledde bingi mbagambye wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha neyo tulwanso okubala ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byakukoledde tosobola kubeera ng'obikiriza kati wano nzikiriza ebyengera byo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byompa wa abu bidhambi era nzikiriza nti ndi musobya mwana wattu ndi musobya ndi mwonoonyi kubanga tojja kubeera ku duniya ng'oli maasumu nga tosobya ffenna tusobya naye omusobya omulungi yeyeenenya wa abu bidhambi kubanga omwana adamu ye monoonyi senga tetwali boonoonyi Allah subhanahu wa ta'ala ffenna yaali tujjewo ku duniya n'aleeta aboonoonyi ne Allah subhanahu wa ta'ala ayagala aboonoonyi abeenenya kubanga ffenna tunyiiza Allah gwe tosobola kkerawo gwe tolabanga omwana adamu mu mbeera yonna gwe nolowooza nti buli kyakola kisanyusa Allah abaako n'obutini bwakola obuyitira nga mwana wattu omusajja muttaqi nnyo naye ng'alina obunafu bwe ng'alina obunafu bwe mu ibaada ezimu ez'enjawulo naye mwana wattu ng'omaze oga nti Allah subhanahu wa ta'ala ndi mwonoonyi faghfir li nsonyiwa fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kuba mazima teri yenna asobola kunsonyiwa mazambi illa anta okuggyako ggwe kitegeeza ne woosobya otya Allah subhanahu wa ta'ala yekka y'asobola okubeera ng'akusonyiwa kati n'olwekyo wano tujjawo ki ffenna tuli basobya naye omusobya omulungi yeyeenenya kati n'olwekyo tuula wansi otoole istighfaaru bannange tukyalina akakisa ka furusa y'amaanyi chance ey'okubeera nga tukyali balamu simanyi oba kati olina ku kyeweegomba ku gwe baziise jjo oba gwe bagenda okubeera nga baziika enkya ng'ogamba oyo mwegombako kino ng'afudde era ffenna tuba mu ntiisa nnyo atulese kati mwana wattu akakasa nti ku duniya aliko akaseera katono nnyo ng'era akakasa amu Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda era ng'akakasa nti waazibya talina garanti nti anaakeesa ng'ate era waakeesa talina garanti nti anaazibya ayitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe kigambo kitono nnyo nti astaghfirullah ay Allah ansonyiwa tanolekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa amazambi gaffe nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mbaddu be basinga okwagala nesaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atumalire ebyetaago byaffe nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa ab'emitima emibi nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa ab'ensaara nesaba Allah subhanahu wa ta'ala buli asindikira munne eddogo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala limuddire subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.